program omuwanguzi tawanika ngekutusibwako Prosper Junior School bakafulu mu kusomesa abaana balina daycare nursery sako ne primary nga basangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe ono ku 9/8/7 emmere y'omwoyo gwa I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in a mist. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, hey. We make a miracle walker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, waymaker, miracle walker, promise keeper, light in. Mulamusiza mikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda akaseera kaffe kano ak'ensonga. Era essaawa yaffe n'ennyuvu, essaawa eno ey'omukaaga eya muwanguzi tawanika, nga twebaza Katonda oyo atuwadde ekisa okubeera nga tutambudde omwaka guno tugenda gukuba oluku mu mutwe, era ng'omwoyo omutukuvu abadde mwesigwa atukoledde ebikulu n'ebyamaanyi mu programu yaffe eno muwanguzi tawanika. Omwoyo omutukuvu tumwebaza oyo abadde nga atuyigira abawanguzi abatuyigidde nga buli lunaku ne tufuna omuwanguzi, buli lunaku ate mukwano ne tuweebwa omukisa. Amaaso gaffe ag'omwoyo ne gazibuka, amatu gaffe ag'omwoyo ne gazibuka, ate n'essuubi lyaffe nalyo ne likomawo. Essuubi eryali lyagenda, omwoyo wa Mukama tumwebaza nti likomyewo, era nzikiriza nti gw'abadde azza ajja ng'agoberera programu yaffe muwanguzi tawanika, manyi nti essuubi lyo
amazima gali nti likomyewo mu buli area yonna ey'obulamu obwo era mmanyi nti bangi abalina obujulizi nabo nga twetegese omwaka ogujja okubanga tubawulizaako mukama bakoledde okuyita ku radio eno ekisa kya Katonda nga bwe kitutte. Juliet Juko Jejje nze ndi emabega w'omuzindalo guno era nga tulyongera okwebaza Katonda waffe omwesigwa oyo atubayezezaawo nga tuli balamu. Mikwana balungi lunaku lwankya Christmas Merry Christmas abali ebweru ku MCF Radio 2016.caster.fm abali eyiganga ku 13 katonyeze mwenda abali Fort Portal ku 96 katonyeze 0 abali mu Kampala ku 98 katonyeze 7 tuweredwa nnyo omukisa ogw'amaanyi okubeera nti tutambudde ffenna. Mikwano nnyongera okwebaza Katonda olwammwe mwenna abatubeeredde omukisa ate mu programs zaffe oba mu groups zaffe n'obeera ng'obadde musaale eri atawulidde muwanguzi n'osobola okuba ng'omumutuusaako oyo atannaba kutegeera kigenda mu maaso n'osobola okuba ng'omunnyonnyola bulungi. Mukwano twebaza Katonda era abantu amannya bagalina mu aba bakozi obulungi bwe batyo mukyala Sophie Leewo ayeje muli era nga tukyagenda maaso okubanga tugenda mu groups ez'enjawulo buli muntu yenna mu group okwebaza oyo abadde omusaale. Mukwano mukama abatwere nnyo omukisa ate nammwe ababadde era nga mututwala maaso wano ku live chat ekyawandiikibwa bwe kijja atakitegedde n'okimusindikira atakiwulidde bulungi n'okimunnyonnyola. Bannange Betty Mbatudde mukama batuwera omukisa Stevens mukyala Eunice Michelle bannange abamu bamanye mubeera mu bumooli eyo naye nga programu giwulira neneebaza nammwe abasobodde okubanga mutuuse muno bwenjogerera mikwano gyaffe mingi ejibadde ebweru gimaze okutuuka kula Christmas abamu banaatera okuddayo. Twebaza mukama yatuyisiza mu nnaku zino 10 zetubaddemu era manye zituwadde omukisa omunene nnyo. Mikwana abalungi nina ebigambo bingi ebyokwebaza naye olwokuba nti olwaleero tulina omuwanguzi wiiki eno nawe enaggwera tujja kubanga tweyongera okuwuliziganya ate n'okweyongera okwebaza Katonda. Buli muntu yenna Katonda kyakkozesezza okuba nti oyongeddeyo programu eno omuwanguzi tawanika abakyala amaka gaabwe agazeewo abaana abakomezaawo mu Katonda abavubuka abateredde bizinensi abaami abazze mu bifo byabwe abakyala abazze mu maka gaabwe ne batuula. Mikwano sisobola kulojja yenjogere ki naye twebaza Katonda oyo era nange mwebaza olw'okukkiriza ne mumpulirizanga buli olukya omuntu okuva Monday mpaka Friday saawa 3 namba sizakuzannya naye n'ogaana nedda sijja kuvaako kampulira omukyalo ono nga twebaza omwoyo omutukuvu oyo mwaka guno gwonna omulamba. Kantwala akaseera kano awatali kutwala kadde kalala konna akombadde nkakoze era nja kakola wiiki eno nga nnyongera okwebaza Katonda mwenna ababadde ensonga abawagidde tujja kubanga tweyongera maaso. Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Ennabweru beba tutuusaako kati nno programu yaffe eno muwanguzi tawanika era mu ddakiika ezifaanana bwezi tikatwanirize munnange mukama era wakati mu Christmas eno special atuwadde omukisa tulina omuwanguzi w'olunaku olwaleero agenda kubanga atubuuzaako atubuulira ku mannya ge olwo nno ate tunaagenda mu maaso. Taata tusanyusa okulabako webale kuba nti otuuse. Amanya n'eddoboozi. Amanya gange bampita Tamale Kenneth. Ndi muvubuka n'emyaka 24. Ndi mwana wa mama anzaala amuyita Musumba Alice Mulonde Namatovu. Tata anzaala ye Mwami Kigondo Steven. Ye Musumba. Ngatusanyusa okulaba Mwami Ntaba Tamale. Mwami Tamale. Wow. Mr. Tamale gwe tulinayo olunaku lwale. Mr. Tamale Anje Musumba okyalabikanga emyaka gikyali mito naye ozenga omuwanguzi olunaku lwaleero. Musumba Bulamu watandika obutegeera wabusanga otya? So
kati nze nga we mbagambye natandika okutegeera nga mbeera ne maama wange ya nali myaka ndowooza nali mito nali ne maama wange nga tubeera ffekka babiri kati twali tubeera eyo side z'Emmengo Mengo simanyi kitundu bakiyita ennaku zino kati nga tubeerawo ffekka babiri naye nga zitatange simumanyi simulabangako kati nembeera nga ntandika olaba ntubeera ne maama yali mukyala mujagujagu kuba yali si mulokole nali simanyi nti mulokole naye ebintu byali akola ndaba yali temulokole kati yali nga ye mukyala yawa yali nga masanyaze waka ate gana agayita mu ttaka kati nga olusi ne bw'aba afumbye nga buugi ng'obwo addira gama n'agituuza ku stove kati nga omukyala yagulanga amafuta gano ag'amagendo oba nga twabeera kumpi ne barracks kati ng'agenda n'agasuubulayo ku zemmoloka ne bagaleeta kati nga poliisi emanyi obbanoonya nga ebanoonya kuba abasirikale baagatundanga kati keffe ng'atuggalira waka ku mulyango w'omuwala gwe nabeeranga naye yali mwana wa mukwano gwe nga ffenna era tuli bato naye nga ayinza obbaleka awo ye n'agenda n'agakweka wansi w'ennyumba mu nju n'asibawo munaabaga mubeeraawo bwe bababuuza maama omugazi tisumanyi kati abasirikale baamuyitanga Nalongo era bajja Nalongo kati ogenda abakubya abakazi ku byalawo kubaabeeranko bangi babajjeeko amafu ne babakuba embooko waya z'amasa nenga ne maama kati nagenda okuddamu okulaba ate maama ntwala ku kyaki kati nalwalanga nnyo nga ndi muto maama nalabanga nnyo ebifaananyi mugamba ati nanga walwalanga nnyo mwana wange kati yangamba era nze nalokoka lumu nga ye muntu agenda nnyo mu byabakafeera ebyo ng'abyagala kati lumu nalwala ne bantwala mu ddwaliro ab'ennyumiza ebyo nangamba nali nkoolwo olaba yandaga kifaananyi olaba olwo nali ngenda mu bakafeero n'olwala oba ndowooza baamubulira enjiri n'agamba sikyagenze yali apulaninga kundeka awo agende yandekerawo senga wange kati n'agenda kati nagenda okuddamu olaba tusaba nengamba maama nga tusaba kati olwo taata nemulabako olwo okuliridde emyaka emeka awo nali muto nali myaka nga 3 4 5 nze ndaba tusaba kuba nze bwe ndaba ebifaananyi babiwandiikanko mbu 98 93 kati nga nze awo mba ndaba kati bwe mbijjukira kati njukira nti awo tuba twalinga tugenda ku kyaki kati nze ngambira abantu tugenda ku kyaki kati taata nemulabako lumu yajja mugendayo ku Sande tetugendayo ewuwe ye yajja kati taata yajja nga mpita muvubuka oyo otya nga ajja kiro nno nga sinza nakuga nti yono kati olwaddako nage olaba mbeera ne mukulu wange omuwala kati mama waayitayo ebbanga ttono n'azaala omwana muto wange mutaata kati nenaabe bamuyita Timo kati nentandika olaba nga tutambula tugenda ku kyaki ne muto wange oyo ne mukulu wange omuwala kakati ne maama nagenda olaba nga agira tugenda twanjulira eri waliwo abasumba abamu saawa eno kati bafuuka bazadde be ba mwoyo twakula tukuze kati twayita nabajjajja era kati ffe twali tumayira bajjajja baffe kati maama n'atulagayo ne tubeera nga tusaba ffe nga tugendanga ku kyaki ng'abaana otumanyi maama n'alokokera nno ddala nga zyo kyabigendamu kati eyo Emmengo ne tusengukayo kati olwo nga ntandise osoma nasandikira Emmengo nenva netudde Nateete ng'era tubeera ne maama n'aleeta muto we yandibadde maama waffe omuto tubeera naye kati nga mbeera ne muto wa maama ne muganda wange omukulu ne muto wange ne maama kati maama oba yali akola mu bwino nze nga mulaba bulabi awo ng'akomyewo nga sibitegeera we twabeerere Nateete nzijukira waaliyo embaga ya Kabaka omwaka ogwo nga ndowooza nali ngenda namu P1 oba kati nembeere Nateete awo Nateete ne tuvaawo kati nga mukulu wange oyo abba nnyo ssente ewaka omuwala wayinza okubbeeka ebibiri buno obupapula n'akabba n'akalirusi ka mafuta ne bamukuba nga maama akuba embooko
kati ne tuvaayo ne tujja Bwayise. Kati bwe tutuuka Bwayise bayitawo Tebuyoleka. Bwe tutuuka Bwayise oba abantu babawuliza bamanyiyo. Kati Bwayise awo ne tubeerawo kebba. Kati bwe twabeerawo nga tusomera ate Kazo Muganzi Lwazza. Kakati ne tubeera nga tusoma ne mukulu wange nga tutambula ne tugenda ne tusoma ne tutambula ne tukomawo. Awo bwe twabeera Bwayise ne tubeera ne taata. Nga taata akomawo kweyo ennyumba nga waasula. Ne tubeerera ddala awo. Ndowooza mwabeerangamu omukyala. Kati ndowooza yali amugobye. Kati ne tubeera awo ne taata. Kakati wayitawo ennaku ne baleeta mukulu wange omulala. Mukulu wange oyo mulenzi. Gwe nandibadde nzirako kuba ansinga omwaka gumu. Kati yajja alina injury ya kugulu nga ecupa emusazi. Najja ne tubeerawo naye ne mmutegeera. Kakati ewa taata. Kati ngera nga ewaka nga tumanyi taata bamanyi tukuŋŋaanya bataata awo ne batutwalayo mu byalo ne tulima ku bijja. Ne batutwalayo ne tulaba ku bino babiyita nga waliwo ennyumba waliwo ng'engeri y'omuntu gwe babikkirawo. Ne tubeera nga tulabe nga tugenda mu bintu ebyo nga ffe tukyali bato nnyo tetubitegeera naye nga ffe tukola bukozi. Naye bwe baatuleeta Bwayise mukulu wange oyo nga n'emizeezeze gy'akolaakola kwatirira naye nga gwe tobitegeera omuwala. Kati nabba ssente nga ayinza okutuma ssente n'ozireeta ye mwennyini ng'aba akulaga gwe geno leete. Nga wewe twalinga tugenda kusomero nga wewe tugula sumbuusa. Nga sumbuusa omukyalo oyo azigula nayeewola. Nga bwe tutuuka oyita wagamba omanyi Keni nyweza ensawo. Ne tulyoka tufubutuka emisinde nga ssente z'omukazi tetuzimuwa. Kati essaawa kyatuuka. Kati ekaze eyo muzeeyi baali yazimbayo ng'Ebwayise tupangisa. Kati ekazo nga yazimbayo ennyumba nga ziri awo naye nga mulimu abapangisa n'abagobamu. Kati ne tudda ekazo oba gwali mwaka kyawo sijjukira bulungi naye nga sigwawala 2009 awo. Ne tudda ekazo nali ŋŋenda mu Piito. Kati ne ntandika okuba nga ssomero lituli kumpi lye twasomerangako nga tetuva wala. Kati we twagenda ne tutambula ne tubeerawo. Kati we twasanga ekazo ngenda kubanga nkomyawo mu kaseera kaffe akadda katono. Katonyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Kambanjulire Prosper Junior School tulabirira abaana okuva ku myezi 6 era nga tulina daycare n'ekisulo. Tusangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe. Essomero lyaffe liri ku musingi gwa kirokole era nga tutwala n'eddiini zonna. Tulina abasomesa abatendeke bulungi era nga bazadde ddala ate nga balina keya nnyingi nnyo ku baana baffe. Tuva ku daycare ne primary. Tulina ebyokuzanyisa bingi nnyo, swimming buli Lwakutaano era abaana tubaliisa bulungi nnyo ddala ate ng'ebisale byaffe bijja mu nsawo yo. Osobola tufuna ku ssimu zaffe noti 7 noti 1 978 435 ne noti 392 964 oba ku webu yaffe www.prosperchildcare.org. Prosper Junior School, God our provider. Tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli Lwamukaaga okuva ssaawa 1 paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Amatendo buli lwa Sunday okuva ssaawa 12 paka 2 ez'ekiro 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Oli muvubuka oba oyagala okumanya ebikwata ku bavubuka, wuliriza program Amapeera ga Zaabu buli Lwamukaaga okuva ssaawa 7 okutuuka 9 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.
Banje mune basawo tubuliza abawuliza bafa balungi ku 98 akatondo 7 96 abali footpoto l'103 akatondo 9 MCF Radio nze Pastor Vincent Mwanguzi Bulembegwe mbagaliza Christmas enungi ate n'omwaka omupya ogwo owanguza ogwenzije enzigole ate n'omukisa ate mbajjukiza nti nga 3 mulumu tugenda kubeera mu kisaawe ewankuluko nga tuyita mu nkiro nga tuyingira mu mwaka 2019 mukama abampero mukisa Merry Christmas. Chendamu munana katonyeze musanvu Kampala chendamu mukaga Fort Portal 13 katonyeze mwenda Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Mutere tukomyewo oli kuchenda munana katonyeze musanvu programu yonne nganzi muwanguzi tawanika erange kutusibwako Prosper Junior School Day and Body erisangibwa enabweru ku kisaawe au ku playground era bobo betaga ku note musanvu note emu 97 mwenda musanvu munana nyasa tutano oba ku note 3 mwenda 2 mwenda mukaga nya mwenda 30 tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe. Yes mukwa Mr. Ntamale kakati netujje kazo netandika osoma soma nensoma kati ekazaawo nasangawo batata bafa abalala nga kwegamba bazimba mu kifo ekyo kimu beetooloolawo taata omuto n'omunne ne mukulu we baaliwo nga bana kati ne kukyawo kwenyini nga kuliko basenga balina we babeera nga tebaali bakyali bato n'ababamu kati nendaba bato banga batata bange nendaba n'abaana ba neighbor naye kazooko batandikawo obuzibu nentandika kati baana ba kati ntandika okukola ebyabamaama kati mama ne taata mtandika tokoso oyo naye nga bwe mumaliriza bamama olusi batambuddemu nga muyingira mu nnyumba mudda mu ntebe mutuula mama atuula wali ne taata mwana babanga baana ba neighbor mutuulaawo ne musooka mutwa ne mwebika nga bamama ne taata abaana ne mugamba musembereri batata mama mwali eno ne taata muli bato nno kati ne mutandika okwekwatirya ekyo ne kivaawo kati n'abaana babasenga nga bayinza okujja nabo ne muzannya nabo ebyabamaama kati ng'abaana twasulanga mu ruumu emu nga tulina buddeeka bwaffe naye mu process eyo nze nasulanga ne muto wange naye nga tufuka ku buliri ng'era ekyatugasa kusula ffenna kufuka ku buliri ng'era tuyomba ono bwafuka nga nange bwenfuka ng'akeera akiwulira enkeera yagufulumya ne tufuke omufaliso ne gukutuka nga tebatugula na mufaliso lwekyo kati ne tubeeraawo baana babasenga kati ne tutandika n'abaana b'abaganda baffe bataata baffe bandibaddira baganda baffe kwega ne tutandika incest kitwandiise incest kitege nga temulina nnyo kyemukola ky'amaanyi naye ebyokwekwatira mwekwatakwata mu bifo ebitali bituufu kakati emizannyo gyammwe egyo kati walingawo omuwala yali mwana wa neighbor nga mukwano gwange nnyo nga tusomye naye yali mugezi nga ate naye ni mugezi nga tusoma mu kiraasi egyo kati nga tusomera ku lineti eyo tugisomerako ekazaawo bagitegeera netusoma netutambulira ffena mu renje netugenda ne mu P7 kati netutandika okusoma musumba nengenda mu P7 kati maama wange nagenda otuuka mu P5 jajja azaala bataata n'afa kati maama wange wayitawo ebbanga n'anoba kati bwe yanoba nali njala nnyo maama wange ngera bwe mwagala kati sikyusanga kati yagenda nkyali muto n'aleka muto wange nga naye muto yatuleka nga azaddeyo ne muganda waffe omuwala omulala omuto kati bwe yagenda ne tubeeraawo nga tubeera n'abakozi netutambula bwe tutyo kakati nentandika okugenda nga nnoonya maama mulabe nga amanyi otunoonya baana bange mujje mundabeko kati bwe yanoba n'agenda ew'omukyala muyita Kyamusumba Mulongo
nategeera ne Nsumba Mulongo nga abeera eyo wansi gye twabeeranga eno e Bwaisi naye eyo wansi ku mwala simanyi oba mumanyi aliko n'omuwanguzi wano kati Nsumba Mulongo maama gye yanobera nembeera nga nnoonya maama nengenda nga ku mwala nga tugenda netulaba ku maama nga tugamba ebintu ffe tetubitegeera ayagala otubulira ekyamunobya tetubitegeera maama lwaki tukomawo olowooza emyaka emeka olwo P6 ndowooza P6 nali myaka 10 maama naŋŋamba that was 2005 yeah maama naŋŋamba mwana wa kati ngabi nga sibitege mga komawo tata yalese n'ennyama nga tata yali nga atukolera nga atugulira nga abaana nga tetujulwa kitegeera Musumba naye mu bbanga eryo kye sibagambye nga nkula ennaku ng'ekulume y'amaama nga maama omugamba akomewo mulye ku nnyama tata yalese kati nga maama nali neddalu nze nga nyinza okkira ku makya nengenda mu mupiira nensamba nenzira ekiro kati maama najja sikisa taapu twasooka nitubeera ne call box nga edda bajja nga 2 n'okuba kati nga nyinza okugwa mu ssente ezo nenzibba nenzitwala nenziraba mu firimu nenkomawo saawa emu kati ne basika taapu nengwa mu za taapu ezo nentwalako okusomero nze nga nze mugagga naye nga nzibanzibe bane nga maama akuba nze kati bwe yavaawo nga tewakyali ankubako taata tabimanya kati newagenda ebbanga nelitambula maama avuddewo netutandika obeerawo mpola mpola nenyingira siniya nasoma bulungi mu P7 nafuna 12 nenyingira sitata n'asanyuka nangulira eggaali nengenda mu siniya 1 2007 nengenda nali nkyali muto nga ndabika nnyo ng'omuto ngenkola effujjo ku ssomero first time nasoma bubi nnyo nalekayo 3 twali abaana 9 mu 3 nali wa 9 fujjo olitandise nentandika effujjo kati nembifriending omuwala mu kiraasi bamuyitanga erinnya lye Sisajja Byogera kati we muwala nga mwegomba mutima naye nga simanyi kyakola amutunulya kati naye nakitegeera mwegomba ku myaka emeka egyo olwo ndi myaka 12 13 musiniya tu 1 kati oyo muwala bambi ne bamujja n'eri gye yayatuula oba niyakipanga najja n'atuulira ddala wentuula ng'olwo sijja kusoma siiba nnyumya tunulira muwala bwanyumya bwe mutunuulira bannaye owezinga bwakeera kati siniya wanu kati kyekyaddako naye nga sina kyemugamba sina kyenkola ki wabula ntunulira butunuuzi nga nyinza okujja ne ssente zange ezo netuzigulamu ebyokulya ku makya wabanga omuwala aleeta obumonde mu kiraasi nga bannaye oli yazirya nali obumonde sente zonna nenzimuwa nze siryako nakamu kati nga ku buleke manyi bajja kuntuma bampe abaana ba siniya kati nengenda mu siniya 2 nengisoma nentoma kati ekyaddako siniya 3 29 awo ensigo olwo nno nkyafuka ku buliri nze wefujjo kapiira konka kuba ku kyalo ntambula nyine effujjo buli wamu nyinza okimalako era nze ku kyalo kyaffe tewali gye wannali simanyi nekkubo ne baba baali kubya ejjo nga gotegeera ntegeera kati twali tukula batata baffe abamu ne basengukawo tata waffe ezinyumba n'azigula ne basengukawo ne bavaawo ne bazimba ewalala ku kitundu ne bavaawo kati ekyaddako munnange ne bawe maama oba maama yakonectinga atya ne taata naye nga muzeeyi yali takyaga kunywa ne taata naye ne maama naye ekyaddako nze nagenda owulira nti maama wo musumba kunze musumba ng'olwo nkuze naye ng'era kati maama yatulekera ensigo yogendanga mu kyaki nga tugendagendayoko ku sande nga ne taata ayinza obbakuza mwanguwe mugende ku kyaki ku sande kati ng'ensigo eyo weeri nga tugendanga naye natuuka nenkula ng'oluusi bingayaza ngenze lwengenze naye nga kati nga Christmas ngeyo nga tuyinze nyino saba ngera muga ngenze saba taata nga sente zizo genda nengenda mna mu chachi mama mwasabira chachi ye yali yantwala ku UCC yenabwe ya Musumba Nyonyi ntono kati nesenguka ne jano mu Kafunda
kati musumba Nyonyi ntono ne bamujjawo ne waddawo musumba mulala Nsumba Zaake ne tubeerawo mu church kati ng'etuli kumpi ne tukula ne baganda bange tata kati nga twawula bataata I mean mama ninga tata affe y'omu kati munnaye 29 ne baleetawo omukozi waka omukozi oyo yanfuukira ekirala kati nga mwizo yatandika mpola nangamba gwekeni nali myaka 15 nanga gwekeni jangu tuulaawo ku buliri kati twasulanga ng'abawala twalina mukulu waffe oyo gwe nage gwe tukuze naye nga yalina ekitanda kye wali kati omukozi naye ekikye nga kiri kati nga abalenzi tulina ddeeka yaffe naye nga musula mu kisenge kyekimu one room kati ne nga tata tatusula nnyo wali ngera yali ku enju y'emu awo naye nga yatwawula kati munnaye nga tuli batuye talina kyasuubira ngera kati munnaye omukozi nampita naŋŋamba jangu nankwata omukono gwange naguteeka mu bukyala we kiro nga tumaze awo n'olya emmere neŋŋamba wa myaka emeka oyo omukozi muwala alayika ali myaka nga 24 seera ebyo 23 bwe mba mulaba obulungi teyali muto yali muwala mukulu kunze kati munnaye nemugamba nensirika nze kati nenyumirwa nenzizaayo kati ekyaddako ekiro ali nebase nampita kati nasulanga nga nze nsooka wano mu maaso ng'oli asula eri nampita kani jangu nemugamba ngambaki jangu nantwala mbuliriwe kati byeyakola nze sinza kuga nti yakola bwati kati naye ng'omuntu nentuuka nakikola enfunda eziwera nga mpitayo lwaddako nze yasituka nemugamba gwesituka netutandikiraawo nebinyumya kati lumu baganda bange bampulira nebaŋŋamba gwekeni twakuwulidde maade mukolaki konzi tewali twakuwulidde wakozeseza kati mukulu wange oyo omuvubu omulenzi nanga wakozeseza kondo konzi simanyi nga nze mbimanyi nobimanya kati ku kyalo okwo kwaliko omuwala nalinako mukwano gwabe bamuyitanga Sam nga alina omuwala gwayagala nga beeyagala nnyo kati omuwala n'afuuka mukwano gwange nga famire zaabwe bapangisanga ku nju zaffe ne babanko ne bava kati ng'afuuka mukwano gwange oyo omuwala just mukwano gwange kati nze 29 awo nenvaawo awo neŋŋenda kusoma kati muzeeyi nanteeka mu kisulo nanzija ewaka nensomera eyo nakasongola eyo ng'effujjo lingi nze nga nnyina eddalu bannange naye olw'omukozi amala agenda ate ffe nga obulamu bwaffe tukuze tumanyidde bakozi nga tetukola mirimu waka nga bw'oba waukoze nnyo mazzi naye nga tapu eri kati ng'olina ku just gakima kozaayo kuba buntu ng'obwo engo birala bali bakola kati munnange kati tuba tulya muzeeyi n'atuleetamu omukyalo omulala bambi omukyalo yafa n'okufa kati n'atuleetamu ne tubeera n'aleetayo omuto waffe omulala n'amuzaala n'azaala ne buto bwaffe bubiri obwo busembyeyo ne tubeeraawo kati ne ntandika siniya 4 musumba siniya 4 sitaani n'atandika okumpafekitinga mu nsigo ye waffe ekintu kye bayita obwenzi kyalya kuba bazadde bange batunuulira engeri gye bazaddemu abaana bambi bo tebamanyi naye kintu kibi buli muntu azaddemu oli olwekitegeera era abamu kale sitaani alina engeri gy'abatuta okuyita mu bwenzi kati munnange neŋŋenda nensoma kati mba nsoma omupiira negunyumira nnyo nenfuna mikwano gyange nga giboola nentandika life y'ababoola nga tusoma kati ate eryessomero lyalinga ly'abakatuliki nga bw'oba tosomye bw'oba nga balina basaba bakatuliki nga basaba bannaaye nga either at least ogaana ogenda mu kiraasi naye n'osaba naye nga ffe tudojinga tugenda eyo mu byalo ne tudda mu ffene naye nga twajja kusoma bantuse mu boarding era muzeeyi yanzijayo naŋŋamba kenkututte eno ogenda basinga kuba gye yanzija eryessomero lyamaanyi nnyo nali nsoma bubi nenkyusa just nenzira ku level eyo gyanjagala nange akenkututte eno gya first grade konzinda girate ate ngenda basinga
nensoma nga nkola nze nga nsoma bulungi mu CRE nga nze mbakuba wali nga nange nyine essuubi nga kanentuuka nga ndi redundant nga ndi mugezi nentandika era abaana abasoma muzeeyi wakusindika okusoma tomuyiwa waakusuubiramu bingi kati nentandika okusoma nga omanyi bazadde baffe tebamanya muzeeyi waffe kati ate nga omanya abasajja yabeera agenda kukola adda waka yekoyedde eyandi babaddeko oyo maama taliiwo ate aliwo maama omulala naye abeera ku mirimu gye bwamala nadda ku bibye byandi kati nga omanya mukyala nga si olusi abaza olusi alwawo kigenda ennyo nti okola bwoti ez'ompisambi bw'abanga akubuulirira ate olusi akuwa ayinza bw'okolayo akabi akateekamu supu ewa muzeeyi kati ngo naye bambi ye tatubaako nnyo just kutuyombesa temuntawaanya biki naye ate nze yali nga tandinaako nnyo obuzibu nga nze nkola emirimu nga ndi musirise toyinza nammanya nti effujjo lingi ng'olwo bwe nagenda nkula eddayo ne likendeera kati munaaye neŋŋenda nga mama wange muwuliza nenfunayo ku ssimu awo nga mukubirako najja ne ku ssomero nankyalira kati nensoma kati mba tuba tuli awo mikwano gyange gibboola omu naŋŋamba yali senior four nzijukira olwo tutandise batandise okunyumiza ku bigenda maaso ku ssomero abavubuka wano twabeeranko n'abawala nga bapangisa bweru wa ssomero ng'omuzadde ayinza omuwa ssente kuba twasasulanga emitwalo nga 3 oba 20 kati nga ezo ssente zimumala bulungi okupangisaako ennyumba ebweru mukyalo ennyumba gya mitwalo 2 kati emitwalo 2 emirundi 3 twasomeranga emyezi 3 oba 4 n'awaayo emitwalo 6 kati ng'omuzadde bw'ajja omukyalira amusanga ku ssomero kati nga tamanya nti ali mudde kati nga abo abawala baafuuka ekirala ku ssomero bali mu hositeero abawala nga bakyaza abalenzi kati nenfuna mukwano gwange omu nga naye yagendayokko simanyi akinyingizaamu kati olwo mu senior 3 kyesaakugambye ntandika okwematiza nga oli omukozi agenze sikyalina gwengwera naye nentandika okwematiza mukiyigo ngeeyo mukati nga mbuliri kyani akikuyingizaamu kyajja buzi tewali kubanga ebiseera ebyo nga ebibanda balaga zifirimu z'ekisiro kati oyo omusajja gwegambye omuwala gwegambye tata we balina ekibanda oyo gwegambye nti Sam yalina mukazi mu girlfriend we nga nno nabo bato naye nga taata we alina ekibanda ku kyawo kati nga tulingiza obutuli nga twabukuba ku bibanda kati nga byolaba eri byojja n'okola mu buliri wano oluusi mbiyiga okusinga olwo kitandise senior 3 kakati munnaye nentandi kati bwe nagenda mu senior 4 ngendaba abawala nga kigwera mu buliri eno bwenfuka eno bwe ngenda mu buliri bwe kigwa nga nze ate saagala kusoma pulepusi za kumaca naye nga ate obuliri si buba bukalu nga buba bubisi kati ng'oluusi weebuuza ekikusigazaayo kyaki naye ng'olwo oluusi nyanika oluusi bwe nali nakagendayo nga nti okumanya era nze omufaliso gwange nga teguvaako kaveera gwabanga mpya Eva kati nga nembeera nga oluusi ng'omusomesa nga mnaŋŋamba tamale genda oyanike saawa yo 9 zetuzuukukirako nembuteeka ebwe nambisuula naawo neneddirayo bwe mba wabuyingiza ate 3 nga bwazeemu nottoba nga saagala bamanye naye era baatuuka ne bamanya tinfuka nefujjo lyange ate kati kusomero nenfuuka serebo kapiira nkuba ne bankazaako erinnya lya Kiwoko ebiseera bwe kwaliko oluyimba baluyita Kiwoko nga ndwagala nze nga nyinza oyimba mu luyimba kati nenjiga omuze ogw'okuwemula musumba nga nyinza okuwemula ebigambo binene byonna nga nkubawo bukubi nga saagala mmanya nenjiga okwogera ng'abayaaye era kati netutambula mu obulamu kati waliwo yali third term tugenda mu bibuuzo kati waliwo gye bayita pate esembayo eyo kati twalinayo ne outing nga abaana ba senior 4 twali tugendeyo Kasenyi kusoma field work saagenda nali mulwadde tata yampa ssente nenzirya bane tuyiwanya abazadde era nze bwe ntuulaawo nenfanga ne mukama
bazadde kwa wese batusomesezza nga tuyuye nnyo abazadde akusuubira mu bingi mu kusoma kwo fees omulidde sente oziridde ate ne future tobifanako ebyo gobeera oli mbulamu bubwo kati munnange nengenda maaso kati ekyaddako kimanyi nakomawo nzijukira ba yali Saturday ngaliyo omuziki kati omuziki ogwo nensanga oyo mukwano gwange bola nangamba mwana kyoko nkubuulire waliwo naakawala kati ebiseera nalinawo muwala mukwano gwange naye nga yamanyi tuli ba girlfriend boyfriend naye nga nze sibimanyi olwokuba twasomako naye mu ssomero lyerimu eni Kampala atuuka eri aneefasa alaba ndi serebu nenga wai tusigalireyo kati nga naye asula bweru naye nga baŋŋamba oyo musezi ate aleeta alinawo muvubuka yali bola gwe ayagala bamuyita muddeewo bityo neŋamba okay kati nze nga simugenda nnyo kati yalina mukwano gwe nga twamukazaako tumpidu oli omwala ali mumpi nga twamukazaako tumpidu kati mukwano gwange naŋŋamba gende wa tumpidu omugambe njakujjako eyo wo konse mutandike nti nga simutye naŋŋamba gwe genda ojja laba neŋŋenda nembanga azina naye nga nze njagala zina n'abawala nga nyinza n'otuyana nenzijjamu essaati kasitaba nga madamu akusemberedde ye nosemberera nga nkunoonya beera omumbazaali waali yekka era bannaaye ebintu by'essomero nabyo kati kyenakola neŋŋende w'omuwala nemunnyonnyola ng'oli agaana sikakutu nga tagaana nakkiriza naye nga waabeera buli omu yatwalanga oyo nga baminako likodi kigali kyabayiga kati nagamba nangamba ojja kujja ngaaseka alina kasimayiro nanga ojja kujja wefasirimu katonda nga bakutwala kusoma naye kusoma zadde ali eri ato banoonya ssente alowooza omwana ali mu kisulo gwe oli ku bibyo n'ebyokusoma ngeri bwofunayo ku kinaana ng'oyongeramu ku mize wakyabikoboole kinaana kyensanvu kale nogenda mu maaso kati munnange naye nga tewali nakimu bazadde bange kyebamanyi mamange nga anjagala era bwe nalokoka ne mubuli ebyo ebintu byonna yazirikawo ndowooza neziri tamanyi nti nali nnyinza okuba bwentyo ewaka obeera silent nnyo bamusirise bwe ntuuka waali bane omwana wange nga yakyuka mukama yebamina maama yebaza mukama amina nga twamanya ngombo mama atubuuza atya mukama yebaziwe period nti amina ngaekyokuddamu okimanyi kati munnange yagamba nina omulokole n'omutabani wange empisa simbi kati bwe nagenda bwentyo nengenda ew'omuwala omuvubuka oyo yampereka katwalinanga omuvubuka ng'akola nga mumanyi kusoma wabeerawo zi clubs Scripture Union Red Cross omuvubuka yali akola mu Red Cross amuyita dimiti ng'amanyi okwogerera babboola nga era kwolo wagenda ewooligaalo kati nkujjira ng'amugamba ng'agamba oyo mukwano gwange n'oyo omutandise manyi musajja gwe toli mwangu oyagako onoona kiwoko wamma buno obupiira nga ye akola mu Red Cross babawa life guards ne bazireeta nga bazisupplying eyo babatambuza ku byalo kati ng'azibba n'aleetera babboola be nange nampa amma nentereka kati oyo kiro we twatuuka omuvubuka nampita pate ng'ewedde naŋŋamba tugende saawa no 8 eyo ne tusituka ne tuyita emabega we fence essomero lyali kumpi n'ennimiro nga wagazi wala nga wali enzikiza nga omanyi ekyalo ngettaala eri kusomero wokka kati ne tutoloka namperekera ate noyinza okuddusa omwana wo gakamutwale mu kyalo eyo gyata mujja muno mu kibuga mutwale eyo mu masomero g'omukyalo asikaali mubawayo akasente nga yakuta asikaali omuwe mulaba nako asikaali akuuma main gate fengene mabega fensi gye yeetayiriza toyi gye ziba ani akuumayo eyo gye muwalampa muli babboola fitness weeri oyinza n'okukibuuka okuva wansi n'ogwebwe
anti ogenda kukola byoyagala musumba omuntu ng'agenda kukola kyayagala ateekeramu ddala amaanyi era bwe tulokoka tuteekemu amaanyi mu mukama waffe tubeera b'amaanyi nnyo owa sitaani weewaayo n'oteekamu omutango n'osasula ne ssente ssaawa 9 mwenda naye oli omuntu oyinza okujja n'okusaa ku 9 ne bikulema olw'okubanga si kya sitaani sitaani akikuba ayagala tobisabaayo era bw'otawaguza goofiirwa ebya sitaani owaguza n'ova ne mukuwaguza n'otuuka ng'oyagala n'otunda omutima n'obeera lokyafu ssaawa 9 byalo wabayo twabangako n'ebbaala ku kyalo nga kuba abayaaye kati ng'ate wano babbola bagenda ne babakuba kati nga batulindira awo we tubuukira olaba bw'oba n'ojja nakuba ekyuma munnange n'ofa taatawo ng'omugamba otya kati munnaye nga tugenda mperekedde ate omulambo gwogera kati nali sente kuze yampa nagulako kabiri ebiseera bwe zaakajja nenjigula nengula ne layini ye MTN nembeera ne kati nga nanga ngenda kukubira nkukime pulepu jukya za ssaawa 10 batuzukusa 9:10 ne tugenda kati nenfuluma nali nakafuluma nentuuka nasanga abawala batudde awo oli eyali ambi friend nze oyo gwe bwagamba nti musezi netumpidu gwenziriridde ne basanga batudde awo ngati nga we babeera mizigo gyetunudde mbwe giti 9 ez'ekiro 9 bali bweru banyumya kati omwala oyo mulala namusanga alina ssebo waali ng'alina n'omuvubuka nze nagiridde oli nandaba nangamba Keni oli otya konze ye nga mpita Keni nga baba mpita Kiwoko kati we ne mugamba nze wano kubalabako kumbe ekindeese nkimanyi kati nangamba kale kati bwe yayingira bwati mu nju enze nensala nenyingira eyoli kati noli neyebuzabuze ebweru nambwa nze kwebaka oli nambuuza Keni agenze ono teyamuddamu kati najjira ddala mu nju ye mwendi nendi akava nga saagala ndabe ate nga ze kati oli nju yalingamu katadooba muwala nga tebalina masannyalaze kyalo naga Keni agenze ng'ayagala kumanya oba sizaawo nensirikale nga nandabira wano kale munaye sijja kulisaayo nenyingira mu nju y'omwala oli mukwano gwange naddayo ne mugamba onkima nti ye kakati munaye kyaddirira kiro nga tugenda maaso na mwala bampa obupiira sina nakamu ke najjayo nabulekaawo nenfuluma olwo mpapye essaawa zirimu 10 n'ekitundu nentambula nkubirawo omwana nkima akukimira ku booda pigiri boda nga nyageno gisasula kati we twatambula nentambula nengaka ngome nentambula bw'omukiro nempita mu nsika kubo bw'omukyalo bumanyi kabaka kapiki oba gaali nempita nengenda nembuuka batuyise dda mu pulepu olwo nali ngenze n'amagezi nga ngenze n'engoye z'okusomeramu kati omuwala namuggyako kitabo emugamba ekitabo kyo ngende nakyo bwe natuuka ntuukire lumu pulepu room nempita eri emabega nembuuka nengwayo nembazaabaza domuzibazaaka oli abeera neri n'abalaba naziyita eno manju mu nnimiro naye nga siriimu kaga nti singa ngwa ku musota nga tekiriimu nze nvako naye nga ndi musanyufu nina kyenva okukola yesyebazibwe kati munnange nembeeraawo nga ntambula nengenda nenkisuulayo bwe nti mu kiraasi nenyingirira eno nva bweru nva kufuka nangamba ovuddeyo nti ye naye oli yakugamba ogende nagenda simanyi nti nenga naye singa nfuka ku buliri bw'omuwala ono nandaba nenga naye nga maama namubuuza naye maama nga nfuka nnyo ku buliri ngenze ne musinya nanga nze munaye nako mufuka n'emyaka 16 kati nga nninda 16 maama yakoma ku myaka 16 kanawe ng'olinda 16 giwere nengamba mukulu tamalika tukomewo kati mu dakiika zaffe eziddakaawo 98 katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo